I'm here to see Sandra. Is she in? Leero yevuddemu akyogere aze kulaba Sandra. Respect and decency. Naye tokyalinamu kumpisa. Tokyampa nakati. It's very insulting that you're frolicking with my maid in my house. Gwe kenyini tolinamu kansonyi nti nno gwe ne maidi wange mwegirisiza mu nju yange. So gwe lwaki oyogera nawe bw'otyo? Like that. You have lost a treasure due to pride. Oyogeza bujjo olw'okubanga obuliddwako ekyambugagga eky'omuwendo. See her. Olw'amalala go. This is how you want to play, right? That's how it's going to be. Kati munaye batabusa ab'omukwano. You can have her, but do not rub it in my face. Bas. Well, I actually came to discuss this with you. No, just nze kwogera ku kino. Sagala kwogera nawe. Ni nawe lwaki twetwogera? What's wrong with you? Oyina buzibu ki naye? Have to get rifles over this. Lwaki tuyomba ku kino naawe? And I know you had something with her in the past and she was. Okimanyi wayiyo ine ebyaliwo naawe n'oyo omwana mu biseera by'emabega. Woman. Kati mundekere. Tomwagala, tomwetaaga, ng'omuyisanga malaaya. I want to plan a better life. Nze njagala mutegekera future nnungi. Stop working for you. Ate njagala alekera okolera gwe. Excuse you. Get the hell. Genda fuluma vaano genda. Ab'emikwano omukazi taba tabudde. Next time I come here to look for her, I'm living with her. N'alayira. If you don't get out of my face. Firimu yaffe tugenda kubanga tugira mu bujjuvu naye ne kino kikulu. Singa oba oli mu kulaba firimu, katugeze oli mu kulaba akatundu nga wandyagadde okumanya firimu endala ziriwa era ziri zitya. Teweeraliikirira kola ekintu kimu. Olaba kana akapeesa, kana akalaike, kano ko kajjukirenga. Naye kikulu kya wano. Kati okoonanga mu kafaananyi ka channel oba ku linnya lya channel. Okitegera omala okoonawo direct oba ogenda direct ku channel. Kati video gy'oba oli mu kulaba eka wano wansi. Kati gwe ky'oba okola osobola okuscrollinga bwoti. Kati oscrollinga wano oba oyingidde channel wano olabira ekigambo subscribe ng'oli mu channel munda kitegeeza ovudde kungulu kwa YouTube oyingidde channel. Kati nze nganze video JoshK firimu nziteeka wano endala zonna kati nga wolaba. Weba eriko premier nga wolaba ekigambo kino premier. Weba eriko premier kitegeeza eyo eri mu kuzannya eno eri ku upcoming yegenda okubanga eddako. Okitegera ne wo navigatinga oba osobola okulaba parties zonna. Then weba bakulazeeko ntono wayo kano ka arrow kana akasonga wansi kano. Okitegedde mukwano gwange aka arrow kanyige. Ka arrow ako kanyiga oba olaba endala zonna. Buli wolaba video oteweerabira okunyiganga mu kafaananyi ka channel oba mu linnya lya channel okugenda directly. Then ekisembayo badya buterevu mu comment section ya buli video katugeze eno. Mu comment section visitingayo nnyo kubanze nteekawo emiramwa. Katugeze next part and all movies nkuterawo link. Kati eyo link oba ogenda ginyigako osobola ogendayo my new channel, what this full movie, all my Ugandan movies. Oluusi nteekawo omulamwa nembuuza oyizeemu ki. JoshK. Alright, tulekedde katundu mwanatu akookusatu ate nga ke kasemberayo ddala. From maid to madam. So nga ate ne kuteererwamu ensimbi bannaffe abayiga kati. Yiga kati eyo application butereevu eriko emisomo gye weetaaga egy'omu bulamu bwo. Gweyagala okuyiga okutrackinga esimu y'omwagalwawo downloadinga app bagiyita yiga kati okuva ku Play Store ojja kuba ofuna amagezi okumanya wa woolina okunyiga mu ssimu yo ne woba tokutte ku ya mwagalwawo obeere bweru nga ye ali Uganda. Ojja kumanya bani bayogera nabo bani abali mu inbox yo. Byonna obimanye ebyo byakweka ne byakulimba kumba alinayo abalala. Downloading app bagiyita yiga kati ojja kuba osobola okutegeera. Kati mwanatu tutandikidde twakoma mu kitundu ekivuddeko emabega ng'ono mwana muwala bamusanze ne Steve. Kati Steve n'asalako omuko. I really love your sister. Ekituufu kiri nti mukola banjagala nnyo sister wooyo. Why don't you tell her yourself? Ne kati lwaki tomwegambira nga ggwe omuntu? Mugambye. I've not tried. I've told her countless times how crazy I am. Mugambye emirundi mingi ne mutegeeza butya bwe mwagala naye omukazi tanfaako tampakadde. Really, this is between the both of you. Anti kati obuzibu kino kiri maseekati gammwe ababiri.
Gwe n'omwegambira. Olaba. Peter, please help me. Bambi Peter, nyamba omugambe. Explain to her, tell her that I love her. Munnyonnyola engeri gye mwagala, mugambe mwagala nnyo ebitankani, kampeeyo omukisa njagale. Please. Bambi. Trust me. Neesiga. It's okay. Sigenda muyuwayo mu sister wo. But I am not promising you anything. Ekituufu kyo ngenda kwogera naye naye sikusuubiza era sikukakasa nti kigwedde. Naye nga ngenda kugezaawo nyambye ennyo kabulazi onyambye. Muko ntaasizza nze. Tomanyi kyonkoledde. Kati tudda ku bana ababiri. Ayina ekirabo kyamuleetedde. Got you this gift the day I saw you and Steve making out. Munnange nali nkuleetedde ekirabo kino ku lunaku lwe nakusanga ne Steve nga muli mu kweyagala. We weren't making out. Ekituufu. So what were you doing? Twali just bwe tewali kyamaanyi. Mwali mukola ki? What were you doing? Were you playing? Mwali muzannya. Because if I hadn't interrupted at the time I did, it would have turned. Kuba ekituufu siba kubagwamu gwaka kaseera kyandibadde kiramu andibaddemu kawolongojo. Ekiki ne lwaki osindikiriza kino? Appointment? Why do you keep talking about my past? Kimu bibiri appointment. Lwaki ogera ku byemabega byange? Ki kyotegeeza? Olaba. The girl you met in that hotel? Omuwala gwe wasinkana ku mulundi guli. Is not who I am. Oyo si yenze. Gwe baka naye kwolwo oyo si yenze. Girl. And I don't do hookups. Era munnange nze siri malaaya. Hands down for money. What does that make you? Kati bw'obanga empale zo ozigiramu kufuna sente ekyo kikufuula ki? Ka description ya malaaya mugifunye bamaama. Omukazi yenna ajjamu obuwala obw'omunda olwa ssente. Omanya olaayiza. Kati kagende erinamu abafumbo nga baawo atakukolera kyamaanyi omugamba n'okkombya. Wamala okukolera ekyattabbwa wakusibizza enviiri biki n'ogamba bebe yiiyo kwatsa. Tandika okulambula omanya naawe olaayiza. Kati kabulaza aba ali wano. What happened? Are you okay? Kiki ekibaddewo sisi oli bulungi? Gwe. And you came with your bag. Atoze n'ensawo yo kikibuzibu ki? Nga waliwo akanyego. Omuwala munyiivu era wenjogerera kati yeegobye. Come with your bag. Kiki ekikulese n'ensawo yo? You shouldn't have left. Nga tanyega. Tewandigenze naawe, tewandivuddeyo. I mean, it is not right for you to have left without his notice. Ola kyentegeeza tewandivuddeyo buvi bw'otyo nga tomunnyonnyodde. See that took you there. It could mean trouble. Ate munnange ekyo kiyinza okutegeeza ate ekirala. Sandra naawe. Havi, kafe. Understand you. Wallahi ndeka. The one advising me to leave that house. Gwe omwe yaŋŋamba nvemu eyo ennyumba. Not in this manner. Fine, naye si mu mbeera eno. You should have told him before leaving. Wandimugambye nga tonnaba kuvaayo. Didn't. I need my sanity, please. Munaye ndekaamu. Kati abaana afuna akasimu ka sister we. Hello, Oma. Oma, ogamba otya? Hello? What's going on? Kati nga omama ule gaalina ate si malungi. Waliwo ekigenda mu maaso kyali kirungi. Oma, I don't have money now. Ate nga womanyi oma talina kirala kujjako bintu bya sente. Ali ku university bambi. Okay, I'll see. Sorry, ali ku ssomero. How much is it? Sente mmeka ezeetaagisa? Okay. Omanyi okwegoba ku mulimu naye ng'ebizibu byo bitandika butandisi. Cafe. Please, can you borrow me 15,000? So okunyamba n'ompolayo ogumu ekitundu. Oma, I will give you back. Bambi ngenda zikuwa kuba omaazi etaaga. Ne Sandra. Okimanyi nawe siina sente. Ndinga gwe munnanga ate gwe abaddeko obulungi. Naye kati oba ngenda kukola ntya? Kati no nange nkugamba olunaku olwaleero nti mukwano gwange ate teweegobanga ku mulimu. Teweegobanga ku mulimu wangi nga toyina contingency plan oba plan B. Kati mwana muwala yeegobye ku mulimu naye ebizibu bye bitandika butandisi. Ono najja.
I'm here to see Sandra. Is she in? Leero yeevuddemu akyogere aze kulaba Sandra. Respect and decency. Naye tokyalinamu kumpisa. Tokyampa na katiibwa. Very insulting that you're frolicking with my maid in my house. Gwe kenyini tolinamu kansonyi nti nno gwe ne maidi wange mwegirisiza mu nju yange. So gwe lwaki oyogera nawe bw'otyo? like that. You have lost a treasure due to pride. Oyogeza bujja olw'okuba nga obuliddwako ekyambugagga eky'omuwendo olw'amalala go. This is how you want to play, right? That's how it's going to be. Kati munaye batabusa ab'omukwano. You can have her, but do not rub it in my face. Bas. Well, I actually came to discuss this with you. No, just nze kwogera ku kino. Sagala kwogera nawe. Ni nawe lwaki twetwogera? What's wrong with you? Olina buzibu ki naye? I have to get rifles over this. Lwaki tuyomba ku kino naawe? And I know you had something with her in the past and she was. Nkimanyi wayo olina ebyaliwo naawe n'oyo omwana mu biseera by'emabega. Ye kati mundekere. Tomwagala, tomwetaaga, ng'omuyisanga malaaya. I want to plan a better life. Nze njagala mutegekera future nnungi. Stop working for you. Ate njagala alekera okolera gwe. Excuse you? Get the hell! Genda fuluma vaano genda. Ab'emikwano omukazi taba tabudde. Next time I come here to look for her, I'm living with her. N'alayira. If you don't get out of my face this very minute, omulundi gwe nziramu omutwala waggwayo nkubuulira gwe of your misery, tagenda kuddamu kukolera kati nno gwe naawe sinika ebinyo otanviira otanviira hano kati ekigenda okutuukako kijja kuba kirala anyigira ge bayita obago obeze nseko si njemu lukufu nki. You can be arrested breaching our contracts. I'm sorry. Hold it there. I don't want to hear that I'm sorry. Okimanyi tusobola okusiba olw'okumenya contract gye wasayininga. Decided to act foolish. Lwaki weeyisanga omutumbaavu? Something happened. Nawe nsonyiwa. That decision. Whatever it is. Waliwo ekyatuuseewo omwana tunze n'envaayo. That is notice. Okay, what if... Kati lwaki wagenze bugenzi nga totuganda? Kati singa akusibako emisango nti wabbye ebintu by'oba ogenda kukola ki? What? By the way kino nakyo kikulu. Sandra, listen. Sandra, wuliriza. Not pressing any charges. All he wants you to do is come back to work. Atusaasidde talina charges atutaddeko kyeyeetaga kikimudde ku mulimu. Sandra yagaana ssebo. Tell me. Mbuulira. Is there any problem? Waliwo obuzibu bwonna? Harassing you sexually. Kiki akukaka omukwano? Worth more than harassing. Munnange kisingako n'okungako omukwano. Ekiki? No need talking about it. Seetaaga kwogera naawe essaawa zino. Then why don't you want to go back? Kati lwaki toyagala kuddayo omusajja? Instead, I don't want to work with him anymore. Anze saagala kuddamu mukolera oyo. I'll just get across to him and find a way to appease him. Kale njagezaako musisinkana tulabe engeri ki gye tusobola okikwasaganya kino. Oh my God. What's wrong with all these girls? I want to work. But when you give them jobs, they won't do. Kati ono yeebuuza ekiri ku bawala. Think money fly. Aveeri njagala kukola naye omuwa omulimu. Goodness. Tebagukwatanga mulimu bakukwatanga kirimo nga kalimu. You do to get Sandra. Kati ono yeebuuza ngenda kukola kyofuna Sandra. See, Sandra is a very stubborn and determined person. Olaba ekituufu ye Sandra alemezaamu nnyo ate si muntu mwangu. See, to just let her be. Except you want to be dating yourself in the relationship. Bas. And everything was going on smoothly before that mother. Kati munaye agamba buli kimu kyali kigenda bulungi before ng'oyo maama wa maza gundi oyo. Hani gweyogerako? Never mind, bro. Tobifaako bireke. I hope my sister is safe. Lindako, sister wange ali bulungi. Soko mbulire. But she won't see. Ajja kuba sefu ng'ali nange. Just nange. So sinooli mukama we. Seriously, I see in your eyes. Why are you so desperate to have Peter, her? I look. Kiki mwababiri mulina oluyombo. Peter, ntegeera. Ask her to come live with me. Namugamba ajja abeere nange omukazi n'agaana. I'm going to get you guys a new place to stay. And I'll pay her monthly salaries till she gets a new... Namugamba ngenda namusasulira sente zafuna buli mwezi. Mfunire ennyumba endala. Namwe kenyini bafunire wembateeka n'alemedzaamu. That's where you missed it now. Anti kati obuzibu wamwesomerako n'omugamba ebyo byonna. Please don't move her. Sandra. Tagenda bugenzi lwa ssente. Right. Ye tagenda mukwano olwa ssente.
agenda mu love ya ddala. Okay, fine. What do I do to get some? Kati nkole ntya mwana? Nkole ntya mukona? We mbeera mpita. Peter, talk to me now. We Peter yogera nange. Hey, I know your guy again. Truth is, I don't know what to say. But I would advise you speak with Oma. Kati munange mukocha ava mugamba munaye kati simanyi kyakugamba naye. She would have. At least singa oba yogerako ne Oma muwuliriza nnyo. Okay, kati ate ekyo kijja kunkolera mbadde sikimanyi. Kati ono alina okwana Oma kwegamba okweyogereza ku Oma. Amutereyo akabega. Webaleka blaza, webale at least kyompadde kimpa kye kinnyongerako ndowooza nkutwaleko. Opiro. Mulenzi agenda ku kisaawe nga bulijjo nagamba osobola okunsuulayo. She's not saying. Naye gwe kyoba omanya my friend. Kitokota. Oyo aba mutaka agamba kitokota. Kati munnange balina oluggi lwabwe lwerwo akutegenkereza ajja n'atuulako eno kabulaza najja Peter. This waka is becoming too much. Bas. Every time your leg is outside, every time you're outside. Yonko, this is your secret. Is it not becoming too much? Secret. Kati amugamba munaye bino bintu byotambula bisusse kati ate gwe ebyama byo tebisusse. The battle between your boss and Steve over you. Nze nkimanyi bulungi gwe ne mukamaawo ne Steve waliwo olutalo. The battle. Gwe bibyani abigamba. Tony, what I know. Nze gwe kyobumanya byonna mbimanyi. Okay, Mata. Gwe. What did he tell you? Agambye bikyoyo Steve. That he loves you and he wants you to live. Agambye akwagala mbw ate ayagala mubeere mwenna. Oyo no sense wa Steve. Why does he want you to leave your job? Ne lwaki wava ku mulimu? Ask him. Gwe omubuuzi. I'm asking my sister. Ate kati mbuuze mukamaawo nga gw'oli wano. Ndikubuuza gwe sister mbulira lwaki toli ku mulimu. Because there's nothing to say now. What do you expect me to tell you? Oza nayagala obyogerako tewali tayagala. Sandra, you need to talk so that I'll know the best advice. No, Sandra, olina okwogera nsobola omanya amagezi genkuwa. So I don't need your advice. Wabula amagezi go gesigaze bulazo. It's okay. Gasigaze kale. Exactly what you say. Bote bw'oyagala okivuga. Why did you leave your job? Kati lwaki wava ku mulimu gwo? Nno gwe. It's a jam question. Peter, are you interviewing me? I left the job because I don't want to work again. So you're trying. Gwe Peter oyimukumbuuza kajoji wa bibuuzo omulimu naguvaako kubanga saagala kukola biki ebyo gwe byombuuza naawe. Ozadde ayagala obyogerako ono. Tayagala. Go back and we need money. Go back to your job. Munaye ddayo gwe kyobumanya ffe twagala ssente. Ddayo ku mulimu okole. Tojja kubeera ano tubaabaza. Working everywhere will be responsible. Naye gwe nno nvunanyizibwa kutambulako n'otambula n'ozunga noddeeri. Tulako ewammwe. Hello. Mukazi wattu tayagala byogerako. Naye ng'olowooza ye mukama we yali obulungi. Mukama we tali bulungi. Musajja watwali eno. Ebimusobedde. Ekyomanya si byangu. Naye nga njagala okutegeeza nti waliwo app eyazze bagiyita Yiga kati. App ya Yiga kati genda ogisange ku Play Store. Genda ku Play Store downloading app eyo bagiyita Yiga kati. Ya mugaso ki? App eyo eriko emisomo egigenda okuyamba mu bulamu bingi ebiriko. Bikwatagana eby'omubulamu, eby'omukwano, ebya tekinologi, olina software gw'oyagala okuyiga kabere editing kyonna. Bingi byotamanyi ku ssimu ye, enkozesa y'essimu yo nno eyo kyakulwanyisa ky'amaanyi. Obadde okimanyi nti nange kennyini nze mwenye JoshK ninayo omusomo gwe nakuteerayo kyenjogerako nkitegeeza. Waliyo omusomo baguyita oyiga okutracking essimu y'omwagalwa we era wo downloading eyo app ya Yiga kati n'oteekamu like n'otandika okulaba video ng'oscrollinga ku ezo video eziriyo. Waliyo omusomo ogwo yiga okutracking essimu y'omwagalwa we. Nkuwagala nti ne woba oli bweru osobola okumanya ebifa mu ssimu y'omuntu wo ne woba togikutteeko. Ate nga tekyetaaga na special need, tekyetaaga kubeeraawo mbu ate sasula eno app kola biri. Nakuyigiriza methods nnya z'osobola okuyitamu okutracking essimu y'omwagalwa wo. Nga ne woba oyagala wulira amaloboozi, ne woba oyagala kumanya wawaali, byangu just settings ziri mu ssimu yo. Gwata kimanyi nti amasimu gano galina engeri gye gakwataganamu. So n'olw'ensonga eyo
ogwo n'omusomomera mingi waliwo obukodyo obuna okuyamba okuwangaaza omusajja mu kisenge n'ebirala bingi gwe kyoba omanya Sandra. mukama woono ye tali bulungi era omwenge kwasiiba kati ne Sandra ali eno yeebuuza nkoze ntya ekituufu kyo wakwogera naye yekka alina okweyogeza bweyeddamu egenda mu maaso from maid to madam gye tuli mu kulaba Nigeria n'agamba kiba kijjudde byakuyiga nga bw'onyumirwa. You really don't know me. Wano tewali mundu z'otagenda kukwatako kuyiga kuba muntu sasi. Wano tuli ku bulamu bwa bulijjo okategedde ebikutuukako ebintuukako ebigenda okutuukako kati w'obiyitamu bigenda okutuuka ng'olina solution yaabyo kubanga munnange firimu zino gwe mugaso gwabyo kati mukazi wattu yabirowooza naye kennyini asobeddwa sente tazifuna ate taziina okategedde ate sisita we asuulamu olugoye olwakabi zino zengoye zitera okukola ku mikolo tabanga ali mu kuddayo mubiri ebigwe ebyokulaaya kwegamba ali mu kuddamu kunoonya ani gwagiguza oba enki bamma bakulu bannange tukategedde. Steve, please, I'm not in a good mood. Yes, Steve alemezaamu akuba amasimu naye ng'olowooza ono mwana muwala ayina obudde bwe. Amugambirawo Steve siri mu mbeera zoogera naawe. Steve. Yes, Steve. You stay off my case. Steve, listen. What you want from me cannot work. Kati Steve mpuliza munaye ky'oyagala tekijja kukola. It's giving me headache. It's stressing me out. Just ogezaako okwagala kinoomuya bulumi mutwe. Kimalako emirembe. Sikwagala esimu gyesonyiwe. Omukwano guno muzibu munnange osobola okubeera mu love n'omuntu naye ng'owulira omufa bitya naye nga yonolowooza ebyo byaliko ng'ataakuliko yadde se omwana muwala amala ne yezza kati oba azze kukola ki oba azze ng'ani kati simanyi nga maidi eyeegobye oba nga omukozi eyeetundira ku bibye ebyamuweebwa Katonda. Omwana yagamba bizinesi y'omu magulu efuna nnyo efuna kiralu naye kati yagenda okutuuka mu nnyumba bambi nga buli kimu kiri byakyo omusajja ng'aggyeyo buli kika kya mwenge n'esigala byonna wano yeebuuza n'agamba n'amazima ddala kiki ekigenda mu maaso kati wano wakimanyira nti okuva eyavudde mu nnyumba eno nennyinimu teyasigadde mirembe nennyinimu teyasigadde mirembe so n'ajja agezaako okuddamu bitetenkanya n'abirondalondawo naye ng'asabudde bitya anyumyewo olunyuma my friend What's her job? She didn't tell me anything, but naye taŋŋambye wajja alaze ate ebintu bye bibuzaabuza. No wonder she hasn't sent me the money that I requested from her of recent. Oma. Okimanyi teyampeereza ssente ze namusabye naawe. Oh no. Don't you know everywhere is hard? Naye gwe tomanyi buli kigenda mu maaso wano. Lecturers don't want to hear this one that you're talking about. Olowooza abalekitara baagala okuwulira bino bye twogera. Really not to manage now. Naawe obusente obukuweereddwa bukwate bulungi. Use this money for another thing. Kati gwe muli olowooza ssente ze mbasaba nzikozesaamu bintu birala. Well, ssente tezimala. I don't have any money. Hustle has been slow. Everywhere is tight. So I don't know what you do. Where did she even tell you that she was going to? Kati munnange. I don't know. When I came home, I met her absent. Ono y'omulenzi ensonga azitegeera tewali ssente. See, Oma. Just let that girl be now. Let this matter rest. Which one is called her? Kannamugamba munnaye muleke. Where do you expect me to get this money from? Kati onsuubira kuziggyawo essente naawe nze kati wongamba muveeko olowooza ngenda ziggyawa. You want me to get this money from? Kino tekinnamanya ngeri gye bafunamu ssente. Thank God you came here straight.
You understand? At least you're here. You just passed the night. So we'll see what happens between now and tomorrow. If I can get loan from any of my friends and Kati bambi kabulaza namugamba tukikwatire mu munange. Thank you. Mpamu akadde. I did not promise you anything. Ate amalamu amaanyi. Amugambe tukwatiremu mpamu akadde ndabike nga masekati ga leero n'enkya ndaba oba nfuna ku ssente. Kyokka ate oli okwebaza namugamba sina kyenkusuubiza. Kati mu bufunze walemererwa. Era aba talina kyakusuubiza munnange. Binyuma bido. Peter afuuse kya naye nga bambi Peter balina muto waabwe mama waabwe alabika taliiwo ate n'abazadde kyalika tebaliiwo. Mwana muwala ono ye maama ye taata. Kati munnange nga bamuyita agenda yalabe. Agenda okugira bw'ati nga Steve ng'asazeeko. Steve naali serious ku nsonga eno naye omuwala olowooza byaliko. Steve, what do you want? Steve oyagala ki? I came to see you. Nzize kulaba baby. Please, you need to leave. Abambi tema. Sandra, I am not a bad person. Nepa Sandra, siri muntu mubi. I am not interested. Munange sikwagala. But Look, I think we're going to work between us, okay? Tewali kigenda kola masekati gaffe Steve. Gio, I'm sorry. Munange nsonyiwa. I love you. Sandra nga nkwagala nnyo naawe. You're the same way, Steve. Steve munange siwulira kyowulira. Nze sikwagala. Please leave. Bambi tema. I am not leaving this house. Kale sigenda vaano mpaka nga ndi naawe. For real? Okakasa. Very well, then you can be my guest. Then it's okay chala. Want me to offer you coffee, tea? Yingira mu nyumba nkwekikika chai oba njukira omukulu yamugoba wano. Bwotyo bwongambye Sandra. Sandra ongobye. Bye, Steve. Steve ugenda. Goodbye Steve. Bye. Sonyiwa. Sisobola kwagala. Steve sikwagala. Steve ne wenkaka nti omukwano gwaffe tegenda beera. Biruma. Nenga toyina kyakikolera munnange. Steve yakwata amakubo ge. Ate maasobola okuva wano. Mwana muwala yaganye. Omutima gwe guli walala. Ate nga ne gye guli tebaagala manya. Nakoma wafumbe. Alayika yakomyewo kufumba. Obanga maid. Obanga ani. Kati munnange. Nkujjukiza nti yiga kati app gye weetaaga gidownloadinge. Eyo app eriko emisomo gye weetaaga obukodyo obuna obuwangazi omukwano mu kisenge byonna obisanga eyo. Editing abagala okuyiga video, okuyiga essimu yo, bintu bingi kuliko emisomo mingi ate nga gyonna gye mu lulimi Luganda lwotegeera obulungi. So n'omusomo gw'okutrackinga essimu y'omwagalwawo gye guli eyo. Amasomo gono munnange galina engeri gye gaconnectinga geekwanira ddala n'oba ng'osobola okulaba buli ekiri eri ng'okirinako kopi ku ssimu yo nga togikutte nako. So nze nagoba bafake lovers. Kasita nkukwano manya nkubegerawo from day one. Kaza nfuna namba yo nenfuna kakise just phone number ng'oconnectinga munnange ng'otandika okwota obwenzi ku online. Oba bamukubidde essimu oba ali mu kifo ki oba biki kyonna kasita abeera n'essimu ye giba giwunya ne audio ze boogera ng'oziwulira. Kati munnange mwana muwala ng'aleeta ebyokulya mu kisenge omukozi eyeegobye n'agireeta emmere. I hope they didn't force you to come back. Munaye kansuubire tebakkase kkomawo. Don't have to be here. Kubanga tolina kubeera ano oba tokyetaaga. I came to get my salary. Naye nkomyewo okukima musaala. And in few days. Engeri gye guli nti omwezi gunaatera okuggwako amangu ddala. Abantu neyaganira. Sure. Okakasa. I'm here to get your salary. Wearing a dress I got for you as a birthday gift. Kyogamba okimye bukimi musaala gw'omuntu ayambadde ekiteeteeyi kye nakuwa nga birthday gift. Ayazze okunyuma bw'otyo. I made you. Munaye nkoleddeyo kasupu. Ndowooza olyeko. It will help get rid of the hangover. Kijja kuggyako hangover kuba nkulabye wanywedde. House. I mean,
The chores I've done today should make up for the days that I have not been around. Munaye emirimu leero nkoze mingi era nsaba gibikkirire ennaku ze sibaddeewo. Go. Kati ompa akasente nteme. So you're not going to stay till Monday? Okakasa togenda kubeera n'ogenda? No. Edda ngenda. Ntema. Bwazze kubanja agende. Akwata ebyokulya bino n'abisembeza eri. Yena sembera wano bwe bibadde. Oba bitandika atya? I'm sorry. Bambi nsonyiwa. Sewo omukulu yeetonze. I'm really sorry for treating you the way I did. Nkwegayidde nsonyiwa ku bye nkukoze. Okay, please. Bambi. Forgive me. Nsonyiwa nkwegayidde nsonyiira ddala. I'm going to be honest with you, sir. You hurt me Kati munangu kuba omwerufu ekituufu ky'onumizza. so much with your words. Ebigambo bwe binumizza nnyo. Sir, listen. Wuliriza. I swear to God, I'm not a runs girl. I don't sleep with men for money. Munange ndayira mu maaso ga Katonda siri malaaya. Witness, Era ekyaliwo I was in a situation. nali mu mbeera ekyankozesa ku olwo okujja okuwaako akyogedde. That's something I regret. Munange waliwo embeera eyankwata era kati nejjusa ekintu kye nakola nkyejjusiriza ddala. Kinkaabya amaziga ate g'ogattako okumpokera omugambo. You do it. Kyennuma kati lwaki wakikola? Lwaki? Because I wanted to save my mother. Ati munange nayagala okuwonya maama. Kati ne batulaga ebyaliwo. Maama yali wano nga mulwadde bambi. Maama ng'ali mu mbeera atintima. Ono najja. Maama. Mama. She's still not feeling better. Alyoka oba? Na embeera ya mami eyongera kweyongera bubi. Tetukyabitegeera. Kati wano yakibalizamu n'agamba nkoze ntya. You'll be fine. Mujja kuba bulungi. Nenga mama embeera yo si nnungi. Bambi nnyina yali mu mbeera nga mulwadde nnyo. Mukazi wattu n'abirowooza n'agamba ngenda kukola ntya. Ngenda kujjawa ssente. Bwe kulowoozaamu nti alina edduuka mu masekkati g'amagulu ge. N'agamba ekiba kibe waakiri ka ngende nkikole. Waakiri ka ngende nkikole. Era munange lwe lunaku lwe najja n'embeera naawe ekiro ekyo. Wankola bubi. Nti wangiranga abasoga munange. I have money now. Agenda okudda ewaka nga nina ssente. Ze nankyamuukiridde nga baawozedda maama bamuvuddeko dda. Ne mbabuuza maama abadde ki? Maama lwaki annyogoga mumubikke? Bulaaza ye yakantema n'angamba ekituufu ye maama atemye. Nedda. Nedda tekisoboka maama afudde. Maama ye mufu buddaage. Maama ye mufu. Mama. Nagaana. Naye sobola kikiriza nti maama atemye. Mama, please. No. Ne sente ze najja okukima mudange. Sente ze wampa ekyekiro. Nali sikikolangako. Era si mulimu gwange. Naye kinnuma okutuusa kati nti maama gwe nali nfiiririra. Najja kwegaba nfune ssente ezijanjaba mukadde maama saamusanga. Kali maziga na miranga. Ekintu ekyo kintulugunya kati buliwo ddaawo n'onkosa n'ongamba ndi malaaya simanyi bino simanyi biri ekituufu kiri nti onzijukiza maama nempulira ng'ennaku enzijjudde emirembe ginzigweddeko sisobola kubeera ano naawe. Byali bitalo. Kabulaaza bambi yagezaako bagumya. Manyifu amaziga g'abasajja gava wala. Abagumya kuba naye mugume. Mugumye tubeerewo. Maama yali agenze so nga ate taata ye yali yasooka. Kabulaaza yagezaako naye nga talina kyatukolera. Amazima ddala nga talina. Era munnange embeera eyo eyantuukako. Kati kinnuma nti saasobola muwonya. Nakola kyonna kye nali nsobola ate naye sikyagala.
ne saasobola kugumya maama wange, saasobola wonya maama. Kunamwambatira bambi, namugamba sorry serere, sorry munange. Kazi wattu eno embeera gye yayitamu, You don't have to feel pity for me. Naye tolina kunsaalirwa, tolina kunkwatibwa nnaku. Kiri oke kati. Just enjoy your soup. Lya supu wo munange. I don't feel pity for you. Munaye sikusaasidde era sirumiriddwa ku ggwe. I love you. Nkwagala. Finally omukulu n'akikubawo. I can't stop thinking about you. Munange mbadde sobola kulekeraawo kulowoozaako. Olaba byonna bibaddewo. I was jealous. Just mbadde nabujja, mbadde kuwulirako bbuba. Hard for me to... It was hard for me to move past that night. Munange kibadde kizibu nze okwesonyiwa ebyo byayitawo emabega. Naye nga simanyi kituufu ki. I realized that you're not that type of person. Kati munange essaawa zino kati ntegedde ekika ky'omuntu gw'oli. Nsonyiwa okuyisaamu amaaso n'okutwala ng'ekyo ky'otali. Wano wenzijira ekibuuzo, ddala osobola okuwasa malaaya n'atebenkera mu bufumbo? Mu comment section twesange. Osobola okuwasa malaaya n'atebenkera mu bufumbo? Naye nga nze Josh bannange, era ekyo simanyanga wali okikozeeko. Bannange olina engeri gy'ondabikiramu obulala. Ndabira ddala nga byonna bye nnakukola mu buliri tebijja kukola makulu. Wasegeera nga nze Josh. Nepikapika nayawo kiba kiganyemu. Naye byaddala malaaya asobola ofumba. N'ate bambi ku kesi yono omwana muwala si bwe bwali obuzibu. Kati baami essaawa zino musanyufu. Era gamba nti Katonda ye alina engeri gy'akolamu ebintu bye bikyuka mu lutemya lwa liiso. Oba awo maidi toloze. Omukyala nyemu n'afa ate nga nyenimu omusajja abadde akulinamu interest. Naye oba ani anaabasonyiwa baana mmwe? Ana mmwe mutukola bubi. Mubikire kale bba. True. Babe, tell me, how did you do it? Kati sokombule wakikola otya? Learn work from you. I'm impressed. Pulira njagala kukoppa. Nange nkole bwe ntyo. He's always liked me and I like him too. Ati munange kiri mu kwagalana. If I hear like it, namwagala ate naye anjagala. By the way nze mbabulira ekintu kino. Relationship eziwangaala oba ezijjudde essanyu zibeerawo nga mwenna mwali mweyagala. So mukwano gwange before nga tonnaba kuwasa oba nga tonnaba kufumbirwa sooka otestinga omwagalwa wo oyo gw'olina ddala akwagala byebimu. Awe mbagambira nti downloading app ya Yiga kati womala okudownloading app ya Yiga kati kuliko omusomo gukuyigiza butaba osobola okutracking essimu y'omwagalwawo n'omanya buli kimu ekigenda mu maaso mu ssimu ye. Kati gwe w'obiraba sooka osirike overifying amazima ge. Munange njagala gwe wekka sina mulala gwe ngamba, sina mulala gwe njagala gwe ng'okebera mu ssimu yo tokwata na kuyiyo already wagiconnectinga dda. By phone number ddala ayagala nze ko balina omulala gw'ayagala. Kati munange weetegeere nga bukyali nga tonnagwa mu relationship omukwano guwangaala omuntu ayagala munne nga bonna beeyagala. That's how love goes strong. Kati munange onaamuwa amawulire amalungi parking ebintu byo kuba munange tugenda mu appointment mpya. Lindako. Come on, this is a miracle. Gwe kimanyi kino kyamagero. See, we prayed for it just happening at the same time. Byonna ne biyingirawo mu mulundi gumu. Works in a miraculous way, you know. Kati munange Katonda bw'ati wabikola mu ngeri ya byamagero. Sister Sandra is such a blessing to us. N'ekituufu kyo Sandra mukisa gye tuli. Ddala bw'ali munange. Thankfully she has a good heart. Because ekirungi nti alina omutima omulungi. Easier and better for us. Ate ne Devian ye alina omutima bambi nga sister waffe. Sebo kana akawala bakafunidde essomero. Kagenda ku university ya Malayo. Devian.
era ye Devian agenda kulabirira buli kimu. Agambye nene ennyumba gye balimu mbi, agenda batwala mu apartment endala. So biseera bya ssanyu munnange, Katonda akikoze. Sisita afunye omusajja ow'omutima gwe. Food is nice. Era munnange we twogerera I really missed your food. balirako wamu. Made it special. Gambadde ensubwa munnange enfumbayo. Come to the house. Come to the... Since you should. Happy family. Meanwhile, I have a good news for you. Kati munnange ono yajja n'amawulire amalungi. Kiki ate mawulire ekipita pita n'otaŋŋamba naawe mugambe lwaki omulwisa. Admission into the university. Munange bampadde ekifo ku university ekifo gye nasabye. Banna mukama nga ye balabikoze. Kabadde kasabye ku university endala. He's going to university. Ne batunudde mu papula ze ne bamukkiriza. So biseera bya ssanyu. Happy family. Mbatumiddeko mwenna. Peter here. Ng'olina famire yo munnange mukwatagana abooluganda. Nga muli bita newe mwekoona temwatika. So the money I give you is small money. It's small. It's alright. Munayimba obuseete bwa Peter butono. Don't need to bother when you have Atodda mu kweraliikirira. Ate ng'ejjoyina sister wo. Ayina omusajja mwaye gwe ate weeraliikirira. I'm so happy for you. Ebintu ngenda bikwasaganya nange ndi musanyufu ku lulwo munnange. Era gwe ky'oba omanya. Ati family eteredde. Essanyu weeriri. Mwana muwala. Final afunye omusajja gw'ayagala. Ate nga kati bategeeragana. Naye nga lwali lutalo lw'amaanyi. Era abadde Katonda. Yabikoze. Naawe nkusabira. Ofuna omuntu akwagala nga nawe omwagala byebimu. Binyuma nga muli mu love ensufu. Banaye ebintu byekola. Wena engeri onyiriramu ng'oli mu love. Osegeera. Ne wobanga osula njala mwe ali nono oyinza olowooza mbuno nnimba nti nga tonna kibaako gwe gwa mu lave eyaddala osirike wekategedde. Does this place look like your house? Emboozi y'abooluganda ng'egenda mu maaso. You want to take advantage? Banyumirwa kamala. So bwe kityo ekibuga bwe kitambula. You should add more spark for me. Kati munnange sister nga bamupakingira. You want to finish all the spag in my house? Nego yagala kulya amakuloni gonna ogamalewo. Money to buy food stuff. Ojja kutandika okundekerawo sente egula emmere nga byonna obitudde basaaga mbaabi. Do you know how I envy my friends who return back to school with lots of food stuff? Nego manye engeri gye mpuliramu obujja eri mikwano gyange abajja ku ssomero nga balina ebintu bingi. Listen. Mpulira nange. Henceforth, I won't just send you foodstuffs. I'll bring them myself to you. Kati naamusuubiza munnaye nti tagenda kumuweereza mmere wabula ye kennyini agenda gimutwalira ku ssomero. Of course, please put everything. Bambi teekamu buli kimu. Naawe baaga ejjudde. Funayo endala siisi. Kagala kutwala ebyokulya nga bingi. Omukwano gw'abano kati guli okay. You crack me up. Really? If I don't crack you up. Bali mu ssanyu kamala. Kati munange ebyembi nga binajja mulezi natandika okutyonkoka. Kiki bannange bamuwadde butwa kiki laba okufuna ekirungi ate nekitawangala bannange musajja mukulu nasikakika nawe nagenda adduka aleeta amazzi naye ng'obulago bawo manya si birungi aleeta amazzi nywa ku mazzi. Drink water now. Nawe nywa amazzi lwaki obutikama butike naleeta simaire ensanyufu. Ladies and gentlemen, najja yakaweta. My God. For real? Ebyaddala. Bambi nkusaba onfumbirwe. Sandra. I love you. Kwagala nnyo ebitenkanika. My life will be so empty without you in it. Era munange obulamu bwange tebusobola kutereera nga siri naawe. Nkusaba mukwano. Nfumbirwa. Kwegayiridde. Be my wife. Beera mukyala wange. Forever. Lubeerera. Beera mukazi wange lubeerera. Okazi olujja. To prank me like this. Kati gwe nonkola bw'otyo. Lwaki ompurankinze? Sonyiwa kwekyo munnange. I wanted to show you what will happen if you turn down this proposal.
Bambi agakumanya naddamu ki? Because I'll be your wife. Yakkiriza namugamba ekituufu. Nda kubeera mukyala wo. I'm sorry. Toddamu naawe kunkanga bintu byebyo. Mwana mulenzi n'akwata akaweta. N'akateeka ku lugalo oluddiridde kannaswi. Love you so much. Mami kwagala nnyo ebitagambika. Kiseezo bannange. Zinengejje zirumamu abatali mu mukwano. Sorry. I'm sorry I brought you. Oh my God. Obeera mu laavu binyuma. Is this water? No. Nywa amazigo nedda sijja ganywa. Kanywa emimwajo bebi. Oba oyagala kulaba ki ekisingako bwetyo bwegenze tubadde ku from maid to madam. So mwana muwala olugendo lwali bwe kati wekakomye. So package yaffe eno eba eriko firimu zaffe nnya, House on Fire, nebeerako Kiss of Betrayal, nebeerako eno From Maid to Madam, nebeerako ne My Sister My Pain. Kati genda ku library eyo gula firimu 3 mu bujjuvu ate bakuwe firimu 4 mufunze bakuweyo bonus emu ate mugambe nti obutundu 3 nabbugulira ku bbeeyi ya firimu emu. Sitegedde mukwano gwange, obutundu 3 ku bbeeyi ya firimu emu. Vija JoshK4 bwento bwenkikola bwenkikwasaganya nti tuba mu Nigeria kuba kunyumirwa ng'ate bwe tuyiga. Bavija bonna mbatumiddeko mu bitiibwa na Jaja SMK ogamba otyo wekitiibwa ate omutaka ISP VJ Emi, VJ Junior, VJ Jingo, VJ Jovan, VJ Banayi Menyani Dekani, VJ Kaivo, and I'm around. May I say, JoshK4